Alipoota y'ensi yonna ekwata ku bulwadde obuva ku musujja gw'ensiri eraga nti wano mu ggwanga abantu wakati w'emitwalo 7 okutuuka ku 10 n'okusingira ddala abaana abali wansi w'emyaka 5 be bafa buli mwaka, ekitegeeza nti obulwadde buno bwe businga okutta bannayuganda. Mu mbeera eno minisitule y'ebyobulamu yalengerera wala n'efuna eddagala erigenda okuyambako okugema abaana omusujja guno okuva ku abo abawezezza emyezi 6 okutuuka ku myaka 5, ng'okugema kuno kwakutandika omwezi ogwokuna omwaka guno okwetooloola eggwanga. Obwakabaka bwa Buganda bukunze abantu baabo ne bannayuganda okujjumbira okugemesa abaana baabwe kibataasa okufa nga bakyali bato. Naye ng'endwadde esinga okutujojobya gwe musujja gw'ensiri era butta abantu bangi nnyo buli katikitiki akayitawo, buli ddakiika eyitawo, buli lunaku oluyitawo wano mu Buganda ne mu Uganda yonna. Ekitongole ekikola ku byobulamu mu kibiina ky'amawanga amagatte kyakakasizza eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Minisitule y'ebyobulamu eya Uganda eddagala erigema omusujja gw'ensiri nalyo lyatuuse, ekitegeeza nti abo abanaagemebwa bo tebajja kulwala musujja gwa nsiri. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeeza nti eddagala erigenda okweyambisibwa mu kugema abaana teririna bulabe eri obulamu bwabwe, kale nga abazadde tebasaanidde kulitya. Era eddagala lino ligezeseddwa mu mawanga agawerako, kaakati wenjogerera mu bantu abali mu mitwalo n'emitwalo. N'olwekyo mbakubiriza muleme kutya, muveeyo mujje muleete abaana babageme. Temutya, singa ng'eddagala lino tubadde tulitankanamu sandizze wano kubagumya na kubakubiriza kutwala abaana bammwe kubagema. Katikkiro agamba singa omuzadde yenna neesigiriza okugemesa omwana oba abaana be ayolekedde okubafiirwa oba obutava mu malwaliro, ate ng'okubajjanjaba omusujja guno kitwala ensimbi mpitirivu. Naye ate ebyembi gutta nnyo. Simanyi oba abantu bakimanyi nti omusujja gw'ensiri gutta abantu bangi okusinga siriimu. Bwe munaagema abaana ne mubabalamu, amaka ne gabaamu emirembe n'essanyu, ne musobola okukola emirimu gyammwe, mujja kusobola mu okwesitula. Era omuntu anazza Buganda ku ntikko yennyini yasooka okudda ku ntikko, naye kisookera mu maka. Awo nno mutwale abaana bagemebwe, tube n'eggwanga eddamu, tukole tuze Buganda ku ntikko. Alipoota eva mu minisitule y'ebyobulamu eraga nti ku baana 10 abatwalibwa mu malwaliro nga tebasukka myaka 5, 6 ku bo obulwadde bwabwe bubeera bwekuusa ku musujja gwa nsiri. Ronald Kitanda, BBS Terefayina.